الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلوات ربي وسلامه على من جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول رب العزة والجلال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era netusaba okusaasira n'emirembe ebijjuvu era ebigenderevu bibeere ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Booluganda abakkiriza, tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu, eyatulungamya ku kkubo eggolokofu, eyatuteeka mu kibiina ky'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Booluganda abakkiriza, inna hadha yawmun azim. Lunaku lwa leero lunaku lukulu nnyo, muzimu ku nnaku Allah subhanahu wa ta'ala ze yatulondera, ze tusaanye okubeera nga tujaganyizaako, nga tujjukira gye tuvudde okuviira ddala ku nabbi waffe Ibrahimu alayhi salatu wassalaam okutuusiza ddala ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Innaha qissa. Olwaleero tuli mu lunaku nga tujaganya ekyafaayo ibtadaha Khalilur Rahman, eyakitandika ye mwagala wa Allah subhanahu wa ta'ala, nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Wakhtatamaha sayyidul mursalin, ate n'abeera nti eyakiwunzika yali kabaka w'abannabbi, ala wa huwa rasuluna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ye mubaka waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Booluganda bakkiriza, inna qasasa al-Qur'an, mazima ebyafaayo ebijjira mu kitabo ekitukufu Qur'an, laysa mathala al-qasas al-ukhra, tebifaanaganako nga bw'olaba ebyafaayo ebirala. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku bulungi obuli mu byafaayo ebijja mu Qur'an, yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu surati Yusuf, yamugamba nti nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Bwe tuba nga tukuleetera emboozi, nga tukuleetera ebyafaayo, tukuleetera ebyafaayo ebisunsule, ebyafaayo ebisinga okubeera ebirungi, mwebyo bye tubeera tukenneenyezza okuba nga bijja mu kitabo ekitukufu kino ekya Qur'an. Era y'ensonga lwaki bwe yali amaliriza suratu Yusuf yagamba nti lakad kaana fi qasasihim ibratan li ulil albab. Ebyafaayo bye mulaba mu Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala yabireeta nga tulina kubifunamu kyakuyiga. Ma kaana haditha yuftara, si mboozi enyumizibwamu obunyumizibwa, si mboozi abantu gye batuula awo ne bagiwandiika
esobola okubeera nti enareetingibwa era esobola okubeera nti enyumira abantu. Walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi, buli omuwulira ng'ekyafaayo kyonna nga kizze mu Qur'an kubeera kukakasa kyekyo kyekivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafsila kulla shay, era Allah bamaze okubeera nga akinyonnyola bulungi. Wa huda, nga kijjuddemu obuluŋŋamu. Wa rahma, nga bulimu okusaasira. Liqawmin yu'minuun, eri abantu abo abanoonya okukkiriza mu Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda abakkiriza, qissatu hadha al-yawm, ekyafaayo ky'olunaku olwaleero, qissatu tawhid, kyafaayo kyakwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu nzikiriza. Ate nga mwenna mukimanyi nti okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu nzikiriza kyekikono era gwe musingi ogw'eddiini yaffe eno ey'Obusiraamu. Innaha qissatul usra, ekyafaayo kino kye tuyimirirako okubanga tujaganya olunaku luno olwa Eid, kyafaayo kya famire. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagatta wakati wa famire ya Ibrahimu alayhi salatu wassalam ne mukyala we Hajar ne mutabani wa Ismail, ne basobola okuba nti bakwatagana, ne basobola okuba nti bateeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ne batambulira mu layini eyo, ne bakola emikolo gye bakola okutuusa we baatuuka okuba nti emikolo gyaggwa n'okusaala salatu Eidul Adha, okubanga tusadde olwaleero salatu Eidul Adha. Abooluganda abakkiriza, ekyafaayo kino qissatu juhudin wa ibtila, ekisinga okubeera nti kyekikulu kino kyafaayo ekiraga okulafuubana, ekiraga okwewaayo, ekiraga okugezesebwa. Allah subhanahu wa ta'ala kiyaleeta mu Qur'ani n'agamba nti wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin, yali ategeeza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, n'amugamba nti jjukira Katonda wo bwe yagezesa nabbi wa Ibrahima alayhi salatu wassalaamu n'ebigambo, fa atammahunna, Allah n'amusobozesa okubeera nti yabituukiriza. Bw'amala okubituukiriza, Allah n'amutikkira n'amugamba nti inni jaa'iluka linnaasi imaama, k'otuukiriza ebiragiro byange n'oteeka mu nkola ebyo bye nkugambye, okuva n'olwaleero nkutikkidde nga ggwe mukulembeze w'abantu bonna. Yensonga lwaki abooluganda abakkiriza ekyafaayo kya nabbi Ibrahima alayhi salatu wassalaam okuviira ddala ku mulembe gwe n'okutuusa ku mirembe egigenda okujja, okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala bw'ajja okuzingako ensi eno, kijja kusigala nga kijjukirwa. Li'annahu imaamu nnaasi, kubanga Allah yamulonda nga ye mukulembeze w'abantu. Neetunuulira abooluganda abakkiriza, nabbi Ibrahima alayhi salatu wassalaam bw'amala okuba nti afunye engule ey'okuba nti Allah amukakasizza ti ye imaamu w'abantu bonna, bambi yayagala n'abantu be, abaana be, ezzadde lye basobole okubeera nti bagabana ku kitiibwa ekyo. Qaala wa min dhurriyyati, Ibrahimu yasaba n'agamba Katonda wange, abaffe ekitiibwa ekyo, abaana bange, abazzukulu bange, ab'olulyo lwange tebandibadde nabo abasobola okubeera nti bakigabanako. Naye ansa ya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti la yanaalu ahadi adh-dhalimin, abagenda okugabana ku kitiibwa ekyo, abagenda okuba nti bakulembeze, abajja okubeera nti bankizo, bajja kubanga bali mu kkubo eggolokofu, bajja kuba mu abo abatambulira mu kkubo naawe ly'otambuliddemu, ekkubo lya tawhid, ekkubo ly'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda abakkiriza, ku lunaku nga luno olwa Idi kituwa ekyokuyiga ti olwaleero osobola okuba nga Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa nga mukaddewo nga yali musajja mumanyi, mukaddewo nga yali wa kitiibwa, mukaddewo nga yali mugagga, naye ebyo byonna ebbanga ly'omala nga tutambulidde mu bufu bwa mukaddewo tolina kyogenda kubeera nti osikira. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Ibrahima alayhi salatu wassalaam
n'amugamba nti la yanaalu ahadi adh-dhalimin, temugenda kuba abantu abagenda okubeera mu lulyo olwo tebajja kusikira kitiibwa kino kya bwa imaamu kasita banaabeera nga bali mu kkubo eri abalyazaamaanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Wa hakadha ya ayuha al-ikhwa, na bwe kityo abooluganda, nahnu na'tazzu bi sharafi ajdadina. Bwe tuyimirira ku lunaku nga luno olwa Idi, buli muntu yenna bwe weekuba mu ttooki olina ekitiibwa ky'abakadde bo kiwasikira, olina ekitiibwa ky'abakadde bo kyeweewuliriramu. Naye bakadde baffe abo maa khillati ilmihim, newakubadde ng'okumanya kwabwe tekwali kw'amaanyi nnyo, lakinnahum aqaamu sha'aira Allah, naye bambi basobola okuba nti bayimirizaawo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byalagira okubeera nti bayimirizaawo. Maa khillati amwalihim, newakubadde nti tebaali bagagga nnyo, lakinnahum assasu bunyana Allah, naye basobola okuba nti beerekereza emizikiti bagizimba, amasomero bagazimba, ebintu bingi bye bateekawo nga bataddewo obuwufu bye baagala okubeera nti busobola okuba nga bugenda mu maaso okutuusiza ddala mu biseera Allah subhanahu wa ta'ala waali bayagadde. Walakin ya ayuha nnaasi, naye abange mwe abakkiriza, hatha almajid, ekitiibwa ekyo, wa hatha sharaf, n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatusobozesa okubeera nga tusikira ku bakadde baffe, tuyimiridde tutya mu maaso g'ebitiibwa ebyo. Ffenna tukimanyi ti bakadde baffe bangi beerekereza ne baba nti bayimirizaawo eddiini yaabwe, beerekereza gye balina ekitono ne bateekawo ebitebe nga bw'olaba ekitebe kino n'ebitebe ebirala bingi nnyo mu Uganda. Naye abaffe twebuuza, hatha aljil, generation yaffe eno ey'olwaleero tukoze ekyokulaba nga tutwala mu maaso ekitiibwa ky'abakadde baffe? Era tulina okubeera nga tuyimirira twebuuze ti abaffe tukyali ku ndagaano y'abakadde baffe oba twajawukanako dda? Bwe tuba nga tukyagiriko, walillahi alhamd, tujja kusikira obulungi bw'abakadde baffe. Bwe tuba nga twajawukanako, la yanaalu ahadi adh-dhalimin, abanaabeera mu kkubo ery'obulyazaamaanya tebagenda kubeera nti basikira ekitiibwa ekyo. Abooluganda abakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala gamaze okujjula bakadde baffe, olwaleero nga ffe tuliwo, inqasamna ila thalatha tawaif, tukeesezza olwaleero nga tuteekuluddwamu emiteeko esatu. Taifa, mulimu abantu Allah subhanahu wa ta'ala basobozesezza nga bakyatambulira mu mukululo gw'abakadde baabwe, bagezezzaako nga bwe basobola okubeera nti bakuuma ekitiibwa ekyo, bagezezzaako nga bwe basobola okubanga bapreservinga culture ezo bakadde baabwe ze baateekawo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abo asobole okubeera nti abawa amaanyi okusigala nga bakyagendera mu kkubo eryo. Naye mulimu Taifa, mulimu abalala lam yazidu alaiha shay'a, bazinga buzinzi mikono, tebalina kye baayongerako, paka okutuusa essaawa eno bakyanyumya bazadde baabwe, bakadde baabwe ebyo bye baakola. Niwabeerawo ate Taifa endala, hiya sharru min haula, nga bo babi nnyo okusinga kwabo ababiri. Bo bakola emisana n'ekiro okubeera nti bamenyawo ekitiibwa ekyo bakadde baabwe kye baateekawo. Abooluganda abakkiriza, yaqulu rabbul izzati wal jalal, Katonda waffe atutegeeza n'atugamba, thumma awrathna alkitaba alladhina istafaynahum min ibadina. Ekitabo kino kye mulaba ekya Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okuba nti akissizza ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, Allah agamba nti thumma awrathna alkitab, oluvannyuma ekitabo kino twakisikiza alladhina istafaynahum min ibadina, abo be twalondamu mu baddu baffe. Abooluganda abakkiriza, tubeere basanyufu era tubeere nga twesunako an ja'alana Allah min almustafain, okuba nti Allah yatulonda okuba nti tuli mu bantu abo abagenda okubeera nti basikira ekitabo ekyo ekya Qur'an. Naye Allah yagamba oluvannyuma lw'okuba nti kibasikizza baateekululwamu emiteeko esatu, faminhum zalimun linafsihi, mulimu abaafuna ekitabo kya Qur'an nga bw'olaba nti mulimu abantu bangi nga bali ku bufu abakadde baabwe, lakinnahum zalimuna li anfusihim,
bambi nga balyazaamanya emitima gyabwe. Abantu bangi Qur'ani eyo bwe bagamba nti mukole kino tebakikola, bwe bagamba nti musaale tebasaala, bwe bagamba nti mweyisa obulungi tebeeyisa bulungi. haulai alladhina dhalamu anfusahum, abo be balyazaamanya emitima gyabwe. Wa minhum muqtasid, ate mulimu abali wakati awo nga bwe babagamba okusaala esswala 5 bazisaala naye tebongerako swala ya sunna. Bwe babagamba okusiiba omwezi gwa Ramadhaani bagusiiba naye tebagomerezaako nnaku zonna ndala za sunna. Abo nno be bali wakati. Wa minhum saari'uuna fil khayraati biidhnillah, ate mulimu abo abakulemberamu abalala okusobola okuba nti badduka nnyo era nga banguwa okusobola okubeera nti bateeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba dhalika huwa alfadlu alazim, abo nno ab'omutundu ogwokusatu be balina ekitiibwa ekisinga okubeera nga kyekyawaggulu. Booluganda abakkiriza, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Hadhihi as'ilatun la tahtaju ila ijaba, bino bibuuzo ebiteetaagisa kubeera nti bifuna ansa naye nga buli muntu yenna asobola okubeera nga ansa ajeewa. Kibuuzo ekisooka, ayuha nnansi, abange mmwe abantu, ayuha almu'minuun, abange mmwe abakkiriza, ma alladhi mana'ana an nakuna min alladhina yusaari'uuna fi lkhayraat. Oluvannyuma lw'okuba nti Allah atuwadde ekitiibwa nga tulina bakadde baffe bye baateekawo, balina obuufu bwe baateekawo, kiki ekituŋŋaana okuba nga tuli mu bantu abo abanguwa ennyo okubeera nti bateekawo obulungi, abongerako ogw'ebyo bakadde baffe bye baateekawo? Kibuuzo ekyokubiri, limaadha radina an nahdima turaatha ajdaadina, ye lwaki abooluganda muffe mulimu abantu nga bakola emisana n'ekiro okubeera nti bo baagala okumenyawo obuufu obwo? Bakadde baffe baateekawo atariqa almustaqim, ekkuba eggolokofu lisaanye okubeera nga tutambuliramu. Naye olwaleero waliwo abantu nga bakkiriza, waliwo abantu nga basiraamu nga buli kintu kyonna bakadde baffe kye baateekawo ekigenda okutwala obusiraamu mu maaso, ate bo bali kaweefube wa kubeera nga babimenyawo. Ittaba'u tariqa dalaala, nga bagoberedde ekkubo ly'obubuze. Naye nga ki kye baagala? Baagala okubeera nti basiimisa ebitonde ne babeera nti beerabira, tibalina kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda abakkiriza, limaadha sa'ayna li irdaa'i al-khalq, lwaki olwaleero mu kifo ky'okubeera nga twewulira n'okubeera nga tweyagalira mu ebyo bakadde baffe baateekawo, twagadde nnyo okusiimisa abantu, wanasiina irdaa al-khaliq, ne tubeera nga twerabidde okuba nti tusaana okuba nga tusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda abakkiriza, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu alladhina yusaari'uuna fi lkhayraat, abo abanguwa ennyo okuba nti bakola obulungi. Alladhina yataqaddamuuna ila siraati almustaqim, abo abanguwa okubeera nti batambulira mu kkubo eggolokofu. Abooluganda abakkiriza, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Abooluganda abakkiriza, nga tumaliza khutuba yaffe eno, ebyafaayo bingi ebyajja mu Qur'an, ebyafaayo bingi ebyajja mu sunna z'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, nga zitulaga ti omukkiriza yenna w'alina okubeera la budda an yathbuta ala alhaq, alina okubeera nga asigala ku mazima. Fahatha nabiyullahi Ibrahima alayhi salatu wassalam, nabbi waffe Ibrahima alayhi salatu wassalam eyafuuka ensonga olwaleero okubanga tuyimiridde ku Eidul Adha, thabata ala alhaq, yayimirirawo ku mazima. Shaitaani yagezaako nnyo okubeera nti emutaataaganya, naye kasita yamala okutegeera nti gano ge mazima agavudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, yagayimirirako. Kyova olaba nti n'okutuusa olwaleero akyayogerwako era ajja kusigala okubeera nti akyagenda mu maaso n'okubeera ng'ayogerwako. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa lisaa'iril mu'minin.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Aboluganda bakkiriza nga tumaliza khutuba yaffe ya Eid, omulamwa gwaffe omukulu gubadde gwa kubeera nga tutegeera ti eddiini yaffe eno ddiini ya kutakabana, eddiini yaffe eno ddiini ya kugezesebwa. Naye omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'anaasobozesa okubeera nti ayimirirawo ku mazima, okubeera nga asigala nga akyali munywevu, ekifaananyi kye kijja kusigala nga kikyajjukirwa, ajja kusigala nga akyayogerwako. Ate omuntu yenna anaabeera nti avudde mu layini eyo engolokofu, oba anaabeera nti avudde mu kkubo eryo eggolokofu, tewali kubuusabuusa, ajja kubeera nti yeerabirwa. Nabbi waffe Ibrahima alayhi salatu wassalaamu, ensonga lwaki n'okutuusa olwaleero tukyamujjukira, ensonga lwaki n'okutuusa olwaleero akyayogerwako, kubanga yali mu kkubo eryo Allah subhanahu wa ta'ala lyeyamusiimira era lyeyasigala nga akyatambuliramu. Abooluganda abakkiriza, olwaleero nga ffe tuliwo, olwaleero nga omulembe gwaffe gweguliwo, la yakurrannakum hidayata abaikum. Abooluganda abakkiriza, okuba nti bakadde baffe baali baluŋŋamu tekisaanye kulowooza ti naffe tugenda kubanga tufuna obuluŋŋamu obwo. Mukimanyi bulungi nnyo Nuhu alayhi salatu wassalam yali nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala, naye mutabani we teyatambulira mu buufu bwe, fakana min alhalikin, yamalirizanga yali mu bantu abo abazikirira. Wakadhalika imraatuhu, ne mukyala we bw'atyo bwe yali. Wakadhalika imraata Lut, na bwe kityo ne mukyala wa nabbi Lut alayhi salatu wassalam. Naye ate ku sayidi endala imraatu Firaun, mukyala wa Falaawo, newakubadde nti yali wansi w'omusajja eyeerangirirako nti atuuse ku ddaala ly'obwakatonda, wa maa dhalik Allah subhanahu wa ta'ala yamuluŋŋamya. Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nti yamuwandiikako okubeera nti ali mu bantu abo bagenda okubeera nti ayingiza mu jjana. N'olw'ensonga eyo omulamwa gwaffe gugamba olwaleero ti oluvannyuma lw'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatusiimira eddiini eno ey'obusiraamu, eddiini eno eyatambulirwamu bakadde baffe, naffe gye tusobodde okubeera nga tusangawo olwaleero tetulina kye tuyinza kubeera nga tukola okuggyako okubeera nga twongerako. Ebintu bingi nnyo olwaleero ebiriwo, masharii nnyingi nnyo eziriwo olwaleero, projects nnyingi nnyo olwaleero eziriwo, naye ekibuuzo kye tulina okubeera nga twebuuza, maadha qaddamta li nafsik, gwaliwo olwaleero kikyoyongeddeko. Buli kintu kyonna ky'olaba ekibeera nga kijja nga kigenda kuba nga kiteeka mu maaso omulamwa gwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukakasibwako abooluganda okuba nga tuteekayo wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Kyonna ky'onooteekayo, kyonna ky'osobola okubeera ng'oteekayo maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okitaddeyo n'enniya ennungi, ojja kukisanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala huwa khairan, nga kirungi, wa a'zama ajra, era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti akuwaayo kirungi. N'olw'ensonga eyo alkhiyaaru lana, bannaye choice yaffe, buli wabeerawo omulamwa gwonna, buli wabeerawo ensonga yonna ng'olina ky'osobola okubeera nti oteekamu, njagala okubakubiriza ku lunaku n'olwa Eid okubeera nti oteekamu. Ate njagala okubakakasa tewaliiwo muntu yenna mu ffe atalina ky'asobola kubeera nti ateekayo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti eddiini ya Allah egenda mu maaso. Maama wa Anas bin Malik radiyallahu anhu yalaba abantu bangi nga balina kye bawaayo mu kuba nti obusiraamu bugenda mu maaso, naye yeetunulamu nga si mugagga, naye yeetunulamu nga si w'amaanyi. Naye yakwata omwana we Anas n'amukwata ku mukono n'amutwala mu maaso ga Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, n'amugamba nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, hadha ghulami Anas yakhdimuk, nyinza okuba nga sirina kye ŋŋenda kuwaayo okuba nti omulamwa gwa tawhidi gugenda mu maaso, naye nsitudde omwana wange ono Anas abeere nti akuweereza, abeere nti akutebenkeza.
yensonga lwaki Anas bin Malik radiyallahu anhu bw'ategeera nti aweereddwayo okuweereza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ekituufu yaweereza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'aba nti yamusiima. Era Anas yennyini yayogerako n'agamba khadimtu rasulallah, naweereza omubaka wa Allah nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam 10 sinin, namuweereza emyaka 10. Fama qala li fi shay'in fa'altu lima fa'alta, teyannekokkolako n'olunaku n'olumu, tewali kintu kyonna kye nakola n'abuuza nti kino lwaki wakikoze, ate tewali kyessaakola n'abuuza nti kino lwaki tiwakikoze. N'olw'ensonga eyo abooluganda abakkiriza, nkakasa nti buli muntu yenna alina ky'asobola okubeera nti ateekako mu kubeera nti eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ng'egenda mu maaso. Olunaku lumu nga mmaliriza khutuba eno, waliwo omulamu ogwali kugenda mu maaso ogw'okuzimba yunivasite. Naye nga yunivasite eyo yali ezimbibwa mu bitundu ebyo by'amambuka g'e Uganda. Abantu ne baleeta bye baleeta, abalina seminti baamuleeta, ab'omusenyu baaguleeta, abalina amaanyi ne baguleeta. Naye yasinga okuneewuunyisa yali mukyala nga mukadde, yeekuba mukko ng'alaba talina kyayinza kuleeta, talina ssente, talina maanyi ga kuzimba. Najja ng'atambula mu kkubo gye yava, najja ng'alonda amayinja gano ge mulaba amatono, n'agateeka mu kalaayi, n'agamba nti siina kye nnyinza kuteekayo mu kuzimba yunivasite y'Obusiraamu, siina kye nnyinza kuteekayo mu kuzimba ekitebe ky'Obusiraamu, naye nkuŋŋaanyizza amayinja gano gabeere nga gatabulwamu okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala nange asobola okubeera nti ampandiikako mwabo abalina kye bataddeyo mu kkubo lye. Oluganda bakkiriza, ya tullaaba al-ilm, gammaliza khutuba yaffe ey'olwaleero, kimanyi bulungi nti wano tuyimiridde tuli mu ttendekero, mugamu ku matendekero ag'enkizo agali mu Uganda wano. Ya tullaaba al-ilm, abange mmwe abayizi abanoonya okumanya, innakum sharafun lana, njagala mukimanye nti tubeewuliriramu nnyo era tubatwala nti muli bakitiibwa nnyo. Nahnu salaf, ffe tubakulembeddemu, nahnu al-khalaf, nahnu salaf, ffe tubakulembeddemu, wa antum al-khalaf, mwe mulina okubeera nga mujja mu buluufu waffe. Ijtahidu fi durusikum, njagala okubakubiriza abange mmwe abayizi b'ettendekero lino, mubeere nga mussaayo nnyo amaanyi okubeera nga mufaayo nnyo okubanga munyiikira mu kusoma kwammwe. Akhlisu nawayakum, enniya zammwe zibeere nga ntukuvu nnyo. Litakunu rayata hadhihi almadrasa, musobole okubeera nga musitula bendera y'essomero lino libeere nga libeera essomero eribeera nga liriri waggulu w'amasomero gonna. Saagala mubeere nga mwerabira nti atiu umaraakum wa awliyaa umurikum, bwe mubanga muli mu ssomero erifaanaganako bwe lityo, njagala okubeera nga mbakubiriza okubanga mugondera bakama bammwe, mugondera abasomesa bammwe, mugondere abo abali mu administration yammwe, wahduhum ila sirati almustaqim, naye ate era buvunaanyizibwa bwammwe okubeera nga mubajjukiza okusigala nga mukyatambula nabo mu buufu obw'ekkubo eggolokofu. Abooluganda abakkiriza, bwe munaabanga mukoze ebyo biidhnillah, mujja kusigala nga muli kyakwewunda gye tuli, mujja kusigala essaawa yonna nga muli kyakwenyumirizaamu ekirungi gye tuli, era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nti abawandiikako mu bantu abagenda okubeera abalungi mu nsi eno. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Khitaman, banne nga tumaliriza, hadha yawmul farh, banne luno lunaku lwa kujaganya, yawmu idhaaru surur, lunaku lwa kwolesa ensanyu lyaffe olw'okuba nti Allah atuusizza ku lunaku luno olwa Eid. Lakin la tansaw, naye temwerabira ti essanyu lyaffe lirina kubeera fi hududillah, tusanyuka era tujaganya naye tetusukka nsalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe gabeera mataali gakubibwe tubeere nga tugazikira, bwe kubeera kusanyuka ku lunaku nga luno tubeere nga tusanyuka, naye abooluganda mwewale nnyo okubanga munyiiza Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku luno. Olunaku luno bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala basaasaana mu nsi nga bakuŋŋaanya obujulizi eri abantu abo abajaganyiza olunaku luno okusinziira ku nkola ey'Obusiraamu. N'ekibi nnyo okubanga waliwo embeera gye tusinga okubeera nga tulabako ebiseera ebimu, n'osanga ku lunaku nga luno nga waliwo okujaganya, waliwo okusanyuka, naye okusanyuka okwo kususse ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Abooluganda abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, hadha yawmu tabadulu ziyarat, mugende mulambule ku bannammwe, mugende mulambule ku abo Allah subhanahu wa ta'ala be yajjulula,
musobole okubeera nga abafuuba mubawa ku salaamu, mubeere nga mubaweereza edduwa, nabo babeere nga bawulira olunaku luno ddala lunaku lukulu mu nnaku za Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku luno lunaku lwa kusala bisolo. Abooluganda abakkiriza sandiyagadde kuba nti omukisa gukuyitako. Allah subhanahu wa ta'ala ng'alina obusobozi bonna bwe yakuwa, obanga oli wano oba toli wano, olunaku ne lukuyitako, n'ennaku esatu ne zikuyitako eza ayyamu tashriq, n'obanga tusaze kisolo. Qala sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yagamba, man kana lahu si'a, omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwawa obusobozi, walam yudahi, n'atasala embuzi n'ekulema, n'olema okubeera nga mukuŋŋaana abantu 7 okugula ente oba okugula eŋŋamiya, endiga n'ekulema naye ng'ate obusobozi obulina, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, fala yaqrabanna musallana, oyo kyaliko abatakitegeera, n'olw'ensonga eyo abatasaanidde na kujja kubeera nti asaala eswala ng'eno ya Eid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ala فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من إنسه وجنه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، واغفر لنا فإن خير الغافرين، وارزقنا فإن خير الرازقين، ونجنا برحمتك من الكرب العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا واعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.